nga NUP ba flag bearers betwina bali 427 awe bayita mu process yaffe ne bafuna flaga ey'ekibiina era tulindiridde baba nominating era yabuuziza kuba naffe abatalina mwasirizi oba abasabye obuyambi okuva eri ekibiina. Mukimanyi nti ennaku zino politics oba ebyobufuzi byafuuka bya ssente byayonooneka munnange, era n'abateekawo ssente ezo nti okubeera omubaka olina okusasula miliyoni 3 nga bagezaako kulemesa, bateekawo kiremesa nti abatalina kasente tebalina biyingiramu. Ate ffe nga tulaba ekyo kikyamu kubanga abantu bangi nga alina obusobozi obubeera omukulembeze owannamaddala naye nga ate mwa tutalina nnyo ssente. Okay? Ate ojja tutunulira ne palamenti yaffe gye tulina kaakati. Abantu bangi bayingira palamenti eyo nga mwatu tebalina ssente. Abamu bakampeiningira na kuziboda boda bugaali naki emotoka gyasooka ofuna ng'amaze okuyingira palamenti. Naye abantu bamwesiga ne bagamba ne wankubadde tolina nnyo naye ffe tukulabamu omukulembeze gwe bwe tujja okuyiira obululu ne babawo obululu. Okay? So ate nga tekitegeeza nti oli bw'aba alina nnyo ssente ajja kubeera mukulembeze mulungi. Mujja kulaba nti abasinga okubba ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo ate mwattu be bagagga ennyo be balina ssente empitirivu naye ate bakyabba ssente z'omuwi w'omusolo ne weebuuza nti ate kaakati already olina lwaki ate oyonoona. So si kituufu nti oli bw'abeera ne ssente nnyingi abeera mukulembeze mulungi nti ate oli bw'aba talina ssente talina busobozi bubeera mukulembeze. So tulina bannaffe abamu nga balina obusobozi obubeera abakulembeze era kyebava bayita mu process eno ne bafuuka ba flag bearers naye nga bakyabulamuko kasente. Bakoba amasimu n'agamba nze nnawo miliyoni 2 mbulako emu okubeera nominated oba mbulako emitwalo 5 bwe bityo. Kyovudde olaba twayanjula campaign ey'okugezaako okukuŋŋaanya ku ssente gye tuyita fundraiser era tuli basanyufu nti bannansi bannayuganda bali wano mu Uganda ne bannayuganda bali ebunaayira bagezezzaako tukwatirako nga bateekawo activities ne basonda ssente era nga tukiwa nti ssente zino tusuubira zigenda tuyamba nnyo okuyamba ku bannaffe bano abakyabulamuko nga balina obusobozi obubeera abakulembeze naye nga babulamuko kasente aka nominations. Tuli basanyufu nga NUP nti flag bearer waffe ku kifo kya president Honorable Kyagulanyi Ssentamu twafunye signatures ezeetaagisa zonna mu mateeka. Ng'eki kyagenda mu maaso kati bamobilizers baffe bagamba newankubadde tufunye ezeetaagisa ze basaba mateeka naye katongeremukko tekirimu sitaani era nga tusuubira nti deadline weenaggwera nga signatures zino twamala dda okuzitwalayo. Ffe nga bannayuganda ffe nga bannankyukakyuka tusanze obuzibu nti reedi ezimu zitukugira okuzibeerako. Oluusi mujja n'okusasulayo kasente ne bakkiriza nti kale tugenda bakyaza naye ate olunaku nga lunatera otuuka ne bakuba akasimu nga lwaki gavumenti babataddeko akazito ba RDC ba DPC tosobola kyaza Kyagulanyi oba n'abalala. So abamu nno mwattu batubuulira amazima bakuba essimu n'agamba omanyi munnange bantaddeko akazito ssente zo zizino. Okay? Of course abalala bajja kugamba nti omanyi nali neerabidde olunaku olwo twali ate tubuukinze omuntu omulala gwe tugenda okyaza sijja sobola kukyaza naye abalala yakubuulira amazima nti RDC yazze wano n'atugamba temuyinza bakyaza. Ffe tugamba nti ekyo kikyamu ne mu mateeka gaffe kubanga be bagamba n'okugamba nti kati tugenda kubeera ne zirwale ezi tugende ku ziredi tugende ku zi TV. Lwaki ate mugezaako tukugira? Lwaki mutidde nnyo bannange? Lwaki temwagala twogere ne bannayuganda tubategeeza ensonga zaffe? Lwaki mutidde nnyo bannayuganda? Mugamba nti bakyabaagala mukyalina obuganzi gye bali. Kale mutuleke naffe tubagendemu tubategeeza ensonga zaffe bo basalewo. So bannaffe mu gavumenti bakikola kino kubanga batidde balaba bannayuganda beegwanyiza nkyukakyuka basalawo baagala okulaba nti obukulembeze bukyuke era n'eggwanga lyaffe likyuke. So we wali obuzibu awo naye ba DPC ba RDC tubalabula era mugezaako nnyo n'okutulemesa ffe ne activities zaffe. NRM bo bajja kubeera ne primaries zaabwe abantu bangi tewali social distancing tewali masiki n'ebirala tewali buzibu ne mubakuuma n'obakuuma naye ate kati ffe opposition tayinza kukuŋŋaanyayo bantu kabe batono batya mba mwamukutte dda mba mwamusibye dda. Tetwagala Uganda erimu abaana n'ebyana. Abapoliisi abasirikale mwino kitegeera nti mwina kuweereza ffenna nga bannansi kubanga tusasula omusolo naffe. Omusolo gwe tusasula kwe buva omusaala gwammwe kwe kuva ssente ezibakulira zi uniform naki. So naffe tuli bakama bammwe naffe mwino tuweereza ffenna nga bannansi. Tetwagala wabeerewo ensonga ya kyekubiira neffe ngaffe tugenda maaso ne activities zaffe
tulaba nayimirira maaso gaffe anagezaako kutulemesa poliisi maje ne baani kubanga ffe tugoberera amateeka so katunalaba ani anagezaako okumenya amateeka ffe nga NUP tulina aba flag bearer baffe tulina abatukwatidde abendera ey'amanvuuli era abo betugenda okuwagira ffe ng'ekibiina kubanga kitukakatako ne ssemateeka yaffe bwetyo bwekirambika obulungi waawo tuwulira nti waliyo bannaffe abalala ne ku posta zaabwe bataddeko manvuuli ate nga si gye bagenda okukozesa kubanga already ekibiina kyajuwa omuntu omulala tewali buzibu ffe tetuyinza kugira muntu kugamba nti toteeka manvuuli eyo ku posta yo tetuyinza tambula kibuga baggwanga lyonna ate tugye ebipande biriko manvuuli nga si ye candidate waffe tetulina buzibu in fact batuyambako n'okutunda manvuuli yaffe bannayuganda bategeere nti bw'otuuka ali ku ballot otiikinga wali manvuuli kubanga manvuuli ebeera ya muntu omu akabonero kabeera ka muntu omu so oli ne bwaneefumbafumba atya n'alimba abantu eyo nti yalina manvuuli ne ku posta n'ateekako tewali buzibu wali ku ballot alina manvuuli abeera muntu omu eyatukwatira flag atukwatidde bendera ey'amanvuuli